Omulabi waffe omulungi wa MRU TV nkwaniriza n'enkwebaza emirimu gyonna gy'otussaako engalo. Olunaku olwaleero ndeeseeyo ekipya era nga tugenda kuyiga watya we bafumba enva z'ebinyeebwa nga mulimu ekyennyanja ekikalirire. Omuweereza wo nze Nakanwa Jimai okutuusaako puroguramu yonna nga wegenda okuba ng'etambula. Okusookera ddala tugenda kutegeka ebintu byaffe byonna bye tugenda okukozesa mu kufumba enva zino kugeza amasepiki, ebyennyanja ebikalirire, ebinyeebwa, obutungulu n'essigiri wamu n'amanda. Tugenda kusooka tukuma essigiri yaffe nga bondaba nkola, oluvannyuma tufuke amazzi mu sepiki. Esepiki erina okuba nga nnyonjo, tugateeke ku ssigiri ng'emaze okukwata nga bw'olaba era ndi mu kukola. Ebinyeebwa bino tulina obifumbisa amazzi agabuguma agatannyogoga bisobole okuwooma obulungi. Nga tukwata ebinyeebwa byaffe nga tubiteekamu nga bw'olaba era nkola, tubimulungula biveemu empulunguse zonna bisobole okukola enva. Amazzi tuteekamu ag'ekigero agatabifule by'amazzi. Nze nno ngenda kukozesa ebyennyanja bibiri byokka olw'ensonga nti byensobola okumalawo nze ne famire yange. Gwe ali eyo osobola okukozesa omuwendo gw'ebyennyanja byonna by'oyagala. Tugenda kukwata ebyennyanja bino tubinyike mu mazzi agatukula. Ky'obuyonjo kyetaagisa era kintu kikulu nnyo. Ebyennyanja bino tugenda kubyoza bulungi biveeko ettaka. Jjukire baba babikalirira biteekwa okuba nga biriko evvu n'ettaka eriba libigenzeko nga bakalirira. Bwe tumaliriza tugenda kubiggyamu amagumba. Kola nga bw'olaba nkola, tugende step by step tuleme kwereka. Tusobole okuyiga etufumba enva zino ate tuwoomerwe. Yongera obinnyike emiwula giri eri gikole ki? Gigonde kuba bikaluba. Ebyennyanja biba bikalirira biba bikaluba. Ebinyeebwa byaffe bino eno bwe biba nga tubitadde ku ssigiri tandisa okutokota, tubirekako eddakiika 20 ne tusalaasala obutungulu bwaffe ng'era bw'olaba nkola n'ennyaanya ne tubiyiwamu. Obutungulu n'ennyaanya bino tubirekamu eddakiika 10 bisobole okujja. Ebinyeebwa bino tobibikkako. Ebinyeebwa buli w'obibikkako omukka guli eri ogubivaamu gubireetera okubimba ne biyiika, which means olina okubireka nga biri open, mu kifo ekiri open nga tebibikkiddwako bisobole okujja obulungi. Tugenda kuteekamu ebyennyanja byaffe biri bye twannyise nga tumaze okubyoza nga biyonjo bulungi, bye twamaze okumenyaamenya tubiteeke mu binyeebwa bino. Tubifumbire essaawa zigenda kubeera 2 bisobole okukenunuka cream oyo. Ebinyeebwa byaffe ebyo bimala okujja obulungi tugenda biteekamu omunnyo. Naye omunnyo ogwo toguteekerako ku kyoto kubanga bw'oguteekerako ku kyoto ebinyeebwa bisobola binaabuuka, bibeera nga by'amazzi okusinziira ku nfumba gy'oba obifumbyemu bibeera by'amazzi. Bwe biba nga bibadde bikuttidde ku ssigiri, bw'obiteekerako ku ssigiri omunnyo byonooneka ne binaabuuka ne bitakwata bulungi, which means tulina okubiggyako ku ssigiri yaffe tubiteeke wansi oluvannyuma tuyiwemu omunnyo. Ndowooza olabye ekivudde mu gye tufumbye. Obadde mulabi w'amaanyi nnyo okuva gye twatandikidde mpaka ne gye tukomekkeredde. Webale kugyekuumira, tukyakuwa ebinyuma bingi nnyo.